Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Mukama yebazibwa abooluganda tubaaniriza mu Sunday service. Twebaza omwoyo omutukuvu olw'abeegayirizi. Twebaza omwoyo omutukuvu olw'abasinza n'abatendereza bannange ekitiibwa kya Mukama. Hallelujah. Hey, this is Sunday service. Our theme is principles of raising up and shining. Amen. Principles of your raising up, principles of your shining up. Biblical principles. Mukama waffe yebazibwa abooluganda. Raise and shine, raise and shine. Golokoka YAKA. Mukama waffe yebazibwe. Onoogolokoka otya, onooyaka otya. Mukama waffe yebazibwe kubanga Golokoka YAKA. Gundi Golokoka YAKA. Teekawo erinnya lyo Jackie Golokoka YAKA. How am I going to Golokoka? How am I going to okwaka? YAKA. Kubanga ekitiibwa kya Mukama kikoze eki, kituviiriddeyo. So katusabe. Katonda omulamu, Katonda omwesigwa, tukwebaza olw'ekigambo eky'olwaleero. Weebale Mukama. We are ready. We are at your feet, Jesus Christ, ready to hear from the Spirit of God. Give us understanding, wisdom, knowledge, and power, and liberation of your word and vision of your word. For it is in Jesus' name we have prayed and believed. All we say, amen and amen. Hallelujah. Praise the name of the living God. Yes, this is Arise and Shine. Arise and Shine. Golokoka. Golokoka muganda wange. Va mu ssuuka, va mu bulangiti, vaawo wooli. Golokoka. Waliwo abalala Mukama yebazibwe bali mu comfort zone, naye omwoyo omutukuvu akugamba golokoka, 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 golokoka. Mukama waffe yebazibwa abooluganda. Golokoka oba arise kitegeeza get up, stand up, be on move. Mukama waffe yebazibwe. Then shine, YAKA, do something. Hallelujah. Mukama waffe yebazibwe. Tubaza gavumenti ya Uganda yatuleetera YAKA. Bw'otateekako ssente, bw'otateekako ssente tobeera na YAKA. Obeera mu kizikiza, amasannyalaze gaba gaweddeko, naye nga ssente zo zezikola ki? Zezikola. Mukama waffe yebazibwa abooluganda. So YAKA, do something. Because if you don't put sente ku YAKA ono oba tolina amasannyalaze, you have to do something. Mukama waffe yebazibwa abooluganda. So arise and shine means being seriously determined and focused to move forward. Obanga osazeewo nti gwe oli muweereza wa Katonda, omwoyo omutukuvu yakufukako amafuta, Katonda yakumanya n'akwawula n'agamba gundi gwe oli mwegayirizi, gundi gwe oli musinza, gundi gwe oli mutendereza, gundi gwe oli mubuulizi wa njiri, gundi gwe oli nabbi, gundi gwe oli musomesa wa kigambo. My friend, my brother, my sister, be seriously determined and focused to move forward in your ministry. In your ministry. Mukama waffe yebazibwe. Kati waliwo balinga bosi baweereza naye nga bw'okwata ku business kitiibwa kya Katonda. Be seriously determined and focused to move forward in your business. Mukama waffe yebazibwa abooluganda. Yes, n'abafumbo sigenda baleka wabweru. Mukama waffe yebazibwe. Be seriously determined and focused to move forward in your marriage. Si bino gezaako kangezeeko, munnaye waliwo eyaze n'aŋŋamba nti I love you, kankigezeeko naye we bigaana I pull out. My dear, gw'okyali mu kizikiza, you're still under darkness. Kubanga Bible egamba Isaaya 6:1 arise, shine, for the light has come and the glory of the Lord is risen upon you. Golokoka YAKA. Naye gwe singa obeerawo mu bintu byakugezaako byakutambula nga one step is back, one step is forward, you're still under darkness. But if you're raising up and shining up, you have to be determined. That is principle number 1. Our theme is principles of raising up and shining up. Mukama waffe yebazibwa abooluganda. You should be seriously determined and focused to move forward. Mukama
waffe yeebazibwa abooluganda si bino kangezeeko wenzaalayo omwana omu ne bitankolera nga asaba divorce. Hey, you're still under darkness. Ekitiibwa kya Mukama tekinaba kuviirayo. The light has not yet come upon you. You need the light. You need our Lord Jesus. You need the glory of God. Ntaanze ebyange byagezaako bugeza n'abasoma abakyali mu ssomero n'afe abamala okusoma, but there is a course that you want to upgrade. Genda osome, beera determined. We have Bible study schools. Genda osome, beera determined. Si byakugezaako bugeza, nze kangezeeko bugeza. Mukama waffe yeebazibwa abooluganda n'ebirala. Mukama waffe yeebazibwa kyonna ky'oba osazeewo okola for you to arise and shine. Gw'okugolokoka era oyake olina okumalirira. Kama mbaya Mukama waffe yeebazibwa abooluganda olina okumalirira ogambe nti Mukama nze maliridde. Mukama waffe yeebazibwa abooluganda ebintu si byakugezaako. Tetuli mu buweereza buno kugezaako. Tetuli mu journey of this salvation kugezaako. Tetwalokoka kugezaako. Mukama waffe yeebazibwa abooluganda. Hey, hallelujah. Our theme is principles of rising up and shining. Mukama waffe yeebazibwa abooluganda tulina okumalirira. Oba wasalawo okusabasaba oba ng'okimanyi oli mwegayirizi weegayirire. Mukama waffe yeebazibwa si kukuma kyoto leero nekyaka ekya nekizikira. Mukama waffe yeebazibwa abooluganda. Haleluya, haleluya, haleluya. Mukama waffe yeebazibwa abooluganda. Be determined. Focus. Mukama waffe yeebazibwe. There is determination. There is someone to determine n'omalirira, but when you don't have focus, kati ebyo bitambulira that together. Mukama waffe yeebazibwa abooluganda. Olina okubeera ng'omaliridde. Mukama waffe yeebazibwa abooluganda. Seriously determined and focused. And focused to move forward, not focused to move back. Mukama waffe yeebazibwa abooluganda. Abaana ba Isirayiri bo bwe baatuuka mu ddungu. Tuli mu read your Bible from Monday to Friday in every week. Mukama waffe yeebazibwa abooluganda. Naye twasoma ne tulaba abaana ba Isirayiri bo mwalimu abaamalirira ne bagamba katufune omukulembeze tudde enyuma, tudde emabega. Kati you have to be determined and focused to move forward. Si kudda mabega. Si kudda mabega wabula kugenda maaso. Kugenda mu maaso. Mukama waffe yeebazibwa abooluganda. Principle number 2. You should have faith. You should have faith. Bible egamba in the book of 2 Corinthians chapter 5 verses 7. Bible egamba for us we do not walk by sight, but we walk by faith. Mukama waffe yeebazibwa abooluganda. We walk by faith, not by sight. Nti nze kino kyendabyeko akamale ngawo ngenda asinziira. Katonda yagamba Ibrahimu n'agamba Abraham. By that time he was still Abraham. Namugamba Abraham, it is that time now. Oleke ennyumba ya kitaabo ogolokoke ogende mu nsi gye ngenda okulaga. Naye ensi teyamugamba nti ogenda wano. Yamugamba ogende mu nsi gye ngenda okulaga. Mukama waffe yeebaze. Naye ffe tugaanidde awantu ne tugamba nze Mukama amala kundaga. Nsaba Omwoyo Omutukuvu omale kumbiikulira. Mukama waffe yeebazibwa abooluganda. Naye for you to arise and shine, principle number 2, you should walk a walk of faith, not a walk of sight. Luti yatambula a walk of sight n'amaliriza ng'agudde mu Sodomu ne Gomora. Kubanga ye we baatuuka awantu n'alengera n'agamba Ibrahimu nze nzikirira eri. Olaba obusubi bwonna nga buli green n'agamba nze nzikirira eri gye ngenda. Abraham n'amugamba genda. But Luti yatambula the walk of sight, not of faith. So we should walk a walk of faith. Obeere n'okukkiriza. Okkirize nti mu lugendo luno olw'obulokozi
ngenda kumalako ngenda kuwangula mu kino kyentandiseeko ngenda kuwangula ngenda kimaliriza nga si lw'amaanyi si lwa buyinza naye olw'omwoyo wa katonda bw'oyogera katonda ow'eggye obeere n'okukkiriza mukama waffe yeebazibwa abooluganda omalirire mukama waffe yeebazibwa abooluganda 2 Corinthians chapter 5 then verse 7 for we walk by faith not by sight. For we walk by faith, not by sight. For we walk by faith, not by sight. Mukama waffe yeebazibwa abooluganda ate wogenda mu Hebrews 11 the Bible speaks about faith. Mukama waffe yeebazibwa abooluganda. So for you to arise and shine, my sister, my brother, you should walk a walk of faith, not a walk of sight. Hallelujah. Praise the name of the living God. The moment you walk a walk of sight, ogenda kutomera. My sisters who are still single here, including myself, praise the name of the living God. Don't walk a walk of sight into olabye mama ayakola. Praise the name of the living God. Inti yakola. Nze nange simanyi mpulira bakyogera mbu yakola kati simanyi okukola mu kyeki oba kiki kye yakola. Mukama waffe yeebazibwa ogenda kutomera but walk a walk of faith. Walk a walk of faith. Mukama waffe yeebazibwa abooluganda not of sight. Ojja kutomera gw'ogamba nti yakolamu ojja kwebuuza ki kye yakolamu naye nga tokiraba ng'omaze otomera, and that is wasting your time. I'm still on faith. Hallelujah. Praise the name of the living God. Tulaba omusajja ono in the book of Acts chapter 3. Yes, ojja kutandikira ku lunya olusooka, but I'm going to start from verse 6. Bayibuli egamba nti ono omusajja yava mu lubuto lwa maama we nga mulema. Si nti yafuna obulema ng'ali wano kusa, ye yazaalibwa already nga mulema. Naye Bayibuli egamba nti baamusitulanga ne bamuteeka ku luggi olulungi. Buli lunaku bo waliwo abaakolanga ogwo nga basitula leero ne bamuggyawo akawungeezi, enkeera ne bamusitula ne bamuteekawo akawungeezi ne bamuteekawo. Naye Katonda omusajja yali amanyiridde embeera ye. Yali amanyiridde embeera ye nga naawe gundi w'omanyiridde embeera yo gy'olimu. Nti nze embeera yange ya gundi. Mukama waffe yeebazibwa abooluganda. Hallelujah. The Bible says that this man was born lame from the womb of his mother. Mukama waffe yeebazibwa abooluganda. So kati ekiseera kyatuuka nga kaseera ka kusaba. Yokaana ne Peetero nga bagenda mu yeekaalu. Mukama waffe yeebazibwa abooluganda. Ono omusajja, to cut the story short, you read your Bible. Mukama waffe yeebazibwe. Naye tuli mu Sunday service. Bayibuli egamba nti omusajja ono yali yatuula ku luggi olulungi nga ye yeesabiriza feather ne zaabu. Kati we yalengera Peter ne Yokaana n'asuubira kyekimu. Muganda wange ku mulundi guno tosuubira kyekimu. Waliwo amaanyi ag'omwoyo omutukuvu agakugjawo w'oli. Waliwo omwoyo omutukuvu gwakujja olunaku olwaleero. Ovaawo awo. Mukama waffe yeebazibwa abooluganda. Kati wuliriza omusajja ono Yokaana ne Peetero we baatuuka, tuli kati ku lunyiri lwa 6 tutandikirawo. Then Peter said, Silver and gold I do not have, but what I have I give unto you. In the name of Jesus Christ of Nazareth, raise up. Raise up. Golokoka. Chendina mu linnya lya Yesu Kristo Omunazaresi. Golokoka. Tambula. Kati waliwo versions endala zikoma ogolokoka. Tambula tekiriiko. Kubanga waliwo okugolokoka gwe n'osigala ng'oyimiridde mu kifo ekyo kyennyini nga difference ebaddewo nti ogolokose just n'oyimirirawo wennyini. Abantu we batu waliwo abagolokoka nagamba akangolokoke nengera ki nengedde kino na kino eyo seeyongerayo. Naye olina okugolokoka ate otambule. We are on principles of rising up and shining. If you just raise up, then you won't shine. But when you put on the other step of walking ahead, moving ahead, you're shining now.
Mukama waffe yeebazibwa abooluganda wulira. Then Peter said, silver and gold I do not have, but what I do have I give you. In the name of Jesus Christ of Nazareth, rise up and walk. Golokoka n'atambula. Naye wulira, lwakuba nti ono omusajja yali amaze emyaka mingi kuviira ddala mu lubuto lwa maama we nga tatambulangako. So yali yeetaaga omuntu amukwate ku mukono, nga yeetaaga omuntu amukwateko olw'omusanvu ne Lugamba, and he took him by the right hand and lifted him up. Owulira, and he lifted him up. Abooluganda, you need someone to lift you up. But how are you going to get that someone? It is only Holy Spirit to guide you. Omwoyo Omutukuvu yekka yalina okulungamya, kubanga tulina abantu abali faithful, abali royal, ne tubeera n'abantu nga ye waali okusuula obusuuzi nga kyo kyekigendererwa kyo. Mukama waffe yeebazibwa abooluganda. So Peetero weetaaga abantu nga Peter, weetaaga abantu nga Yokaana. Sigambye nti genda onoonye Yokaana ne Peetero, abo bavaawo dda beebaka baawummula. Naye waliwo abaliwo mu generation eno nga bw'obatunuulira balina ensigo ya Yokaana, nga bw'obatunuulira balina ensigo ya Peetero. Mukama waffe yeebazibwa abooluganda. Wulira, omusajja ono Yokaana oba Peetero yamukwata ku mukono. Bayibuli egamba, so he leaping up stood and walked and entered the temple, with them walking, leaping and praising God. Mukama waffe yeebazibwa abooluganda. Hallelujah. Let me hope we are together. Principles of raising up. You need strength. Weetaaga amaanyi. Your principle number what? Weetaaga amaanyi. Weetaaga amaanyi. You need the power of the Holy Spirit. Ndina omukyala mu Bayibuli yabuuza angel Gabriel, malayika Gabriel, n'amugamba naye gwandeetedde amawulire amalungi mu ssaawa eno, nze kinaabaawo kitya, nze omukazi omukadde nzaala, kinaabaawo kitya? Gabriel n'amugamba relax. Omukyala n'agamba yes, nsaze pressure. Malayika n'amugamba the Holy Spirit, the power of the highest will overshadow you. The Spirit of the Lord will overshadow you. Eronozaala. Kati weetaaga amaanyi ga Katonda for you to arise and shine. Another principle. You need the power of the Holy Spirit. You need the power of the highest. His name is the Lord of hosts. Weetaaga amaanyi ekyawandiikibwa ekyo kiriwa. Tuliko principles of raising up so that you know what you need. We are in the book of Luka Essuula emu olunyiriri lwa kumeka? Yes. Olunyiriri lwa kumeka? Olunyiriri lwa 35. And the angel answered and said to her, the Holy Spirit will come upon you, and the power of the highest will overshadow you. Therefore also the Holy One who is to be born will be called the Son of God. Mukama waffe yeebazibwa abooluganda. For you to arise and shine, you need the Holy Spirit. You need the power. Bibiri, omwoyo omutukuvu n'amaanyi ga Katonda. Omwoyo omutukuvu yajja n'amaanyi ga Katonda. We are on principles of raising up. We go to another principle. Amina. Another principle is prayer. Another principle is prayer. Mukama waffe yeebazibwe okusaba n'obeera mu kusaba n'ogamba Mukama ndi wano mu maaso go, I am praying. Mukama eno embeera ngivaamu, eno embeera ngikooye. Kusaba. Abange tulina ekyoto ekyokusaba wano. Tulina ekyoto ekyokusaba. Bw'oba tosabye muganda wange, you cannot raise up and shine. You cannot. Gwe ng'olyawo tosaba. Abooluganda Mukama waffe yeebazibwe. Ojja kujja tusabire wamu. Ogambe munsabireko. But gwe kennyini naawe
ogwanidde okusaba Mathew 7. Our prayer is a key to every impossibilities. You have to arm yourself with a prayer because it is a spiritual weapon. Pray until something happens. Don't give God rest. That is Isaiah 62 verses 7. Do not give up until you have got what you want. Mukama waffe yeebazibwa abooluganda. Prayer. Ate oba twandisookedde kweyo. Mukama waffe yeebazibwe. Principles of raising up and shining. Prayer. Ngambye prayer. Ate ku prayer ngenda kulwawo. Ku prayer kwelindweko. Ani atamanyi nti tulina okusaba. Another principle is love. Hallelujah. Love. Because the Bible says that all the commandments were summoned up into one greatest commandment, which is love. So if you don't have love, there is no way how you're going to raise up and shine. Mukama waffe yeebazibwa abooluganda. We twogera ku love ey'obwakatonda. Oyina love oba gwe toyina love. Mukama waffe yeebazibwa abooluganda. Awo sigenda kulwawo nnyo ku love. Hallelujah. Another principle of raising up and shining is forgiveness. Wotasonyiwa. Togenda ku Golokoka yake. Kigambo kya Katonda bwe kyogera. Romans 12 from verse 19 to 21. Ojja kusoma. You have to forgive. Forgive so that you're also forgiven. In fact, so many reasons, it is a must you have to forgive. Katonda takwegayirira musonyiwa. It is a must. Kati kiri either way. Either you forgive and the Father forgives you, or you don't forgive, naye n'atakusonyiwa. Kati kiri gy'oli salawo. This is a must. This is a command. Oyina okusonyiwa. Oyagala toyagala oyina okusonyiwa. Oyingira eggulu. Omanyi abooluganda tulina ebintu abalokole bye twekolakola. Naye nze kasita naye tula obulokozi era ngenda mu ggulu. Naye ku lunaku luli nange simanyi bibuuzo bye bagenda otubuuza. Omwoyo omutukuvu, Katonda omulamu ne Yesu Kristo simanyi bali tubuuza biki. Naye tugenda buuzibwa ebibuuzo. Erinnya lyo lyawandiikibwa mu kitabo ky'abo abalamu. Yes, they're going to read our names. Present. Tugende kubikolwa. Our deeds, our works. When they're not pleasing, Katonda waffe teyejjusa. Muliro. Mukama waffe yeebazibwa abooluganda. So you have to forgive your sister. You have to forgive your brother. Sonyiwa buli omu. Ate w'obeeranga n'ekintu ku mutima kyogere tokikwatirira ku mutima. Enjogera eriwo nti ofuna akasajja ku mutima kaabwere. Praise the name of the living God. Sonyiwa ekintu okitokiveemu. Osumululwe. Mukama waffe yeebazibwa abooluganda. Forgiveness is a principle of raising up. Forgiveness is a principle of raising up and shining. Praise the name of the living God. Hallelujah. Hallelujah. Then we go to another principle of raising up and shining. Positive confession. Positive attitude. God deals with only people who confess positively. Like Caleb and Joshua, tumanyiyo, read your Bible. Awo tuba tugenze mu Numbers. Mukama waffe yeebazibwa abooluganda. Bible egamba nti Katonda yagamba Musa, nonderayo abasajja 12 bagende bakette ensi.
bakeeta ensi gye mugenda okuyingira bwe bagenda okukeeta ensi ne bakomyawo amawulire abasajja 10 ku 12 bawa bad report eyo twasanze eyo bano bagundi era bonna banene era bonna bamaanyi era ffe twalabise nga grasshoppers. Hey, how are you going to raise up and shine when you're looking at yourself as a grasshopper, cockroach? You see yourself a failure. How are you going to raise up and shine? Naye Bayibuli egamba Caleb ne Joshua ne bagamba, you people shut up. Ne bagamba wama ensi gye twalambudde bannange ekulukuta n'amata n'omubisi gw'enjuki era n'ebibala bibino bye tuggyeyo. But already the 10 that reported are false, are bad reports. Abaana ba Isirayiri ne batandika okwemulugunya, bonna ab'emulugunya baazikirira mu ddungu. Kati for you to arise and shine, number 1, olina okwesonyiwa n'okucomplaininga, olina okumanya abantu b'otambula nabo, olina okumanya abantu b'okolagana nabo. If there are failures in life, you're also going to fail unless ekisa kya Mukama kikwawule, kikuwanirire, kikuggyeyo. Naye kubanga byonna bye bagenda okwogera nga biri negative, munnaye ffe twalemererwa ogezaako bufumbo, munnaye nze nagezaako nno Pawulo yankuba, maama nenvaayo ewa Pawulo era neŋŋenda ewa Yokaana, bannange Yokaana yali nnyanze, nenvaayo ewa Yokaana neŋŋenda ewa Petero. Bannange kyekimu, abasajja be bamu era bayonka ebbeere lyerimu. Who tells you that? I have here my brother yateeka ku status ye nagamba mmwe abagamba men are the same. Who told you to test all those men? Ani akugamba batestinge bonna mulyoke muveeyo ne conclusion men are the same? Hey, abantu tebabeerangako kyekimu. Only God is the same yesterday, today and forever. Only God. Even me myself, I'm not the same. Mukama waffe yeebazibwa abooluganda. So kati w'obeera n'abantu ba failures ng'abo, seriously ogenda kutuula mu bufumbo sister. Brother, w'obeera n'abantu bwe batyo, seriously onootuula n'omukyala wo mu bufumbo mu mirembe. Ye yankakola divorce. Ate akyenyumirizaamu emirundi 6 nti naleeta Jane n'engoba. Nendeetayo koka Joani n'engoba, nendeetayo simanyako Kasara n'enkagoba, nendeetayo akalala kaali awo oba kaali Kakyoli ka Apio n'enkagoba, nendeetayo awo akalala nagoba nankagoba oba 6 awo, naye bwonna kyekimu bufaanagana. Kati gwe mbuulira olina abantu bwe batyo abalowooza negatively, ogenda kumalako nabo. Are you sure you're going to arise and shine? We're checking who are the people you're associating with and what are you talking about anyway? Byemwogerako biweesa Katonda ekitiibwa. Wakiri kabakuyita nti gundi yeewulira naye sigala n'omwoyo omutukuvu n'ekigambo kya Katonda than moving around with the failures in life. Omuntu gw'ona ogambako bannange nfunyeeyo nka miliyoni, bannange miliyoni eno mbadde sagala ngirye naye mbadde ngamba nzimbe n'atandika okuliiramu. N'agamba miliyoni ezimba gw'oli mu nsi ki? Gwe miliyoni wali olabyeko ng'ezimba. Amataffaali sooka ogabale n'akukubirawo ekibalo, amataffaali ne gaggwera mu bukadde 4. N'akubalirawo omusenyu ne gugwera mu kakadde. N'akubalirawo sementi n'omusementi n'aggwera mu bukadde 2. N'alyoka akuwa toto n'agamba okutandikawo ennyumba olina kubeera na miliyoni 10. Nawe you give up. No giving up. Kubanga olina abantu abali negative in their mind. Naye omuntu akugamba nti n'omutwalo guzimba etaffaali lya 2 n'ekikumi mu 50 oba opatanye bulungi bakuwa etaffaali n'akugamba omutwalo ogwo guzimba gulimu amataffaali ameka. Hallelujah! Praise the name of the living God. For you to arise up and shine, you should
think positively. You should confess positively. You should do your things positively. Mukama waffe yeebazibwa abooluganda. To arise and shine up. Arise and shine up. Arise and shine up. Principles of raising up and shining up. There is also working hard. Kyoyagala okutuukako, my dear, you have to work. You have to work. The Bible says that blessed are the works of our hands. You have to work. And when we go in the book of Proverbs 12:24, njakunyambako nga muteekawo ennyiriri zino, Mukama waffe yeebazibwe lugamba lutya? Proverbs 12, then verse 24. I'm there opening. You have to work hard. 12 and verse 24. Tuli mu ngero. Proverbs 12 verse 24. Bible egamba, the hand of the diligent will rule, but the lazy man will be put to forced labor. Tuwulidde bulungi ekyawandiikibwa ekyo. Working hard. Kati tulina abantu abali lazy. Me, I don't want to work. I don't want to work. You don't want to work. You don't want to do anything. But you are among other people abagamba, I'm rising up, I'm shining, my dear. Stop lying to yourself. Oli false prophet eri obulamu bwo. Mwe mulowooza ba false prophets bayimuka batya bagolokoka batya. Hasooka obulimba butandikira ku ye kennyini. Obulimba butandikira mu ye kennyini. Asooka kwerimba ye ng'omuntu. Wamala okwerimba ye ng'omuntu n'amalirizanga mu butuufu obulamu alabanga feriya kati n'atandika okulimba abalala. Peetero ne Yokaana yagamba musajja gwe, tetulina kyetukuwa, balina Yesu Kristo Omunazaalesi nga bamanyi amaanyi ga Yesu ganaamuyimusa, amaanyi ga Yesu ganaamutambuza, amaanyi ga Kristo ganaamutussaawo. Praise the name of the living God. Ganaamuggyawo mu kifo, gamutussaawo Katonda we yateekateeka walina okubeera. So you have to work. You have to work hard. Mukama waffe yeebazibwe abooluganda. You have to work hard. You have to serve God. Job 36:11. Serve the Lord. Kola emirimu gya Mukama n'akola egigyo. Mukama waffe yeebazibwe abooluganda. Then katulabe principle endala. Grace to give. Giving. Oh my God, Jesus Christ. Grace to give. Okuwaayo. Bible egamba nti God blesses a cheerful giver. What do you give? Mukama waffe yeebazibwe abooluganda. You have to give because giving is living. Giving is not a normal thing, but it is a spiritual gift from God. Giving is not a normal thing. Many people are selfish. Naye ate tobanenya. Kubanga tebalina. They are lacking that spiritual gift. Tebalina that spiritual gift of giving. Mukama waffe yeebazibwe abooluganda. You should, for you to arise up and shine, God has to give you grace to give. Waliwo okubanga ebintu byesibye osibye mu butuufu y'ohooli okoze buli kimu naye ng'oluusi omulabe akukubiddeawo via giving nga you don't give. Mukama waffe yeebazibwe abooluganda. Naye olina okufuna ekisa ekyokuwaayo. Kati tulina emitendera egy'okuwaayo. Tulina tithe eyo ffenna tugimanyi bulungi. Malaki 3 ojja kwesomera. Tulina gye bayita ensigo acid. Ebyo byonna gwasalawo mu mutima gw'omuliro ogamba Mukama, I'm planting this seed for my family, for the ministry.
Mukama waffe yeebazibwa abooluganda. Ngambye tulina emitendera egy'okuwaayo. Bwe woba tokiwulira tokikola. Akiwulira yekka. Kubanga singa tokiwulira munda mu ggwe my dear, oli kumala obudde bwo. Wookiwulira yes. Tulina kye bayita thanksgiving. Nogamba Mukama, omukyala yayimba nagamba tunakuwa kife. Dola gwazituwa, pawundi gwazituwa. Naye gwe n'osalawo n'otunuulira omulimu gwa Mukama. Nogamba nedda, omulimu gwa Mukama guno gwanditambudde. Nogamba let me thank God with this. Olw'omulimu gwa Mukama gutambule. But you're not giving God into this, no? Mukama, nkwadde sente zange zino. Njagala amagoba. Hey! You're missing the blessing. And that is not giving. Tunuulira tulina love your neighbor charity. Tunuulira ogambe, oh my God, Father, I'm going to bless somebody. Sorry. Omwoyo omutukuvu weebale. Webale Katonda omulamu, webale Katonda omwesigwa. I'm going to bless omuntu n'ekiro 10 ez'akawunga, n'ekiro 2 ez'ebijanjaalo, kale n'ekiro 5 eza sukaali. Kiro 5 eza sukaali wano e Uganda gumu kitundu. Gumu kitundu kiro 5 eza Uganda, kiro eri 3 gumu kitundu. Grace to give. Tulina a free will offering. Free will. This one is a free will offering. When you read from the book of Deuteronomy 16, from verse 16 to 17, a free will. A free will. Mukama waffe yeebazibwa abooluganda. A love offering. A love offering. No gamba, let me give. Mpulira omukwano mungi. Kampeeyo. This is a free will offering. This is my tithe. This is my thanksgiving offering towards love your neighbor charity. This is my offering to the church. Church ezimbwe, amasannyalaze gasasulwe, kino kikolebwe. Mukama waffe yeebazibwa abooluganda. Those are the principles of raising up and shining. Principles of raising up and shining. Katusabe. Katonda omulamu, Katonda omwesigwa. Taata tukwebaza olwa Sunday service eno. Tukwebaza Mukama, tukuwa ekitiibwa, tukuwa amatendo. Jehovah God, weebala omwoyo omutukuvu otusomeseza about raising up and shining, about the principles of raising up and shining. Jehovah God, Katonda omulamu, Katonda omwesigwa, tuwe ekisa so that we can apply all the principles that you have taught us, so that we can move with the principles that you have taught us this morning in this Sunday service. We give you the glory. We give you the honor. Weebala omwoyo omutukuvu. Weebala omwoyo wa Mukama. Okola bikulu taata. Okola binene kabaka w'abakabaka. Okola by'amaanyi. Okola bya kisa. Osuukulumya Omunazaleesi. Oli w'amaanyi Mukama. Tukuwa ekitiibwa. Tukuwa amatendo. Nsabira abaweereza bonna ab'omu kifo kino. Taata tukuwa ekitiibwa n'amatendo. Weebala omwoyo omutukuvu. Weebala omwoyo wa Mukama. Okola bikulu, okola binene. Mu linnya lya Yesu Kristo Omunazaleesi mwe tusabidde. Haleluya. Kitaffe ali mu ggulu, erinnya lyo litukuzibwe. Obwakabaka bw'obuggye by'oyagala bikolwe mu nsi nga bwe bikolwa mu ggulu. Otuwa emmere yaffe eya leero. Otusonyiwe ebyonoono byaffe nga naffe otusonyiwa abo abatukola obubi. So totutwala mu kukemebwa, naye otulokole mu bubi. Kubanga obwakabaka n'obuyinza n'ekitiibwa byonna byonna bibyo emirembe n'emirembe. Amiina. Ekisa kya Mukama waffe Yesu Kristo n'okwagala kwa Katonda n'okussa ekima eky'omwoyo omutukuvu
abeere naffe ffenna n'eri abooluganda bonna emirembe gitagwawo. Amiina era amiina. Neighbor mumpere high five omugambe that was the service. Ekitiibwa kya Mukama. Shalom, shalom, shalom.